lubadde lusiku wabula byonna ebitooke biwetye tebibirabyeko mu kaweefube w'okulongoosa ekibuga ky'e Mukono. Bino bibadde ku kyalo Nabuti ekisangibwa mu munisipaali y'e Mukono. Okusinziira ku mmeeya w'e Mukono Johnson Muyanja Ssennyonga, batandise kaweefube okugogola amakubo gonna agagatta ku mwasanjala ava e Kampala okudda e Jinja okusobola okukendeeza kalippagano k'ebidduka mu kitundu kino. Ekyo obuvunaanyizibwa bw'abantu bano abaliwo mmwe okwongera okumatiza abalala nga bwe twamatiza umemege ino okukyusa ebikondo by'amasannyalaze nga bwe twamatiza aba post office ne balina okugyawo ebikondo aba national water okugyamu pipes kubanga omulimu ekkubo lino sifunda nga bwe musuubira. Akulira emirimu mu kibuga ky'e Mukono Innocent ayimbisibwe ategeezezza nga bwe bali mu kaweefube okutereeza ekibuga kituukane n'omutindo gw'ebibuga ebirala. We are working on these roads, ensuring that the drainage is provided so that people who are coming to invest in Mukono, they come to a very accessible and clean place. Wadde nga bino bikoleddwa, Abatuuze bagamba nti bakoye enzekeza mu kitundu kyabwe ekyongedde okuwa ebbeetu abamenyi b'amateeka. Tukkirize nti wadde okubaawo ebintu ebitajja bulungi nga gwe bw'oba olowoozezza naye tukimanye kye tugenda okufunamu kye kigenda okusinga obuki. N'ekyo mbasaba nga mbakubiriza tukwatagane n'abakozi, togenda ku muntu akola luguudo kumuvuma. Ffe weetuli abaabigumira gwe jjangu ewange. Ng'ensi yaffe tukimanyikiddwa nti buli wobeera ng'oyagala enkulaakulana mu kitundu ng'ate olinaanye ekkubo erikozesebwa ffe abantu, ffenna bwe tuba tuva tolina kuyita wuwo wokka, oyitako n'ewa munno. Kaakati lino ekkubo abantu okufiirwa tukikkirize tufiirwe naye ng'enkulaakulana mu kitundu ekuze. Mu kiseera kino abasuubuzi b'e Mukono abakolera ku nguudo babakkiriza okukola obudde bwa kawungeezi bwokka naddala ku nguudo ennene.